tugenda kuba yakalango kamu kokka. Sometimes I sit and think, tulabe firimu yaffe End of Uganda. Kano kali ku coming soon. world is soon coming to one end. Waliwo yeemulugunya ti ebintu byala mu mawulire bamukuba eŋŋumi. Be a strong man. Tukyali ku ntandikwa. You hear of his name. Very good. Kaakati If you think kano koogera ku bazadde n'abaana us, oba omulembe ogugenda mu maaso. Be a Ebintu ebigenda mu maaso mulembe guno. how to fit Bakayise bleeding generation oba omulembe. Kano kali ku coming soon. Sina kindi that one day kaafulumye dda. and you found her standing. Wali olabyeko omuzadde You never omwana we n'akuba omwana wo n'ogenda omugambeko having said all that. n'akugamba yali osse n'amukuba. Kano You advise. maanyi. Who does this one? Mbagambe tugenda kuba yakalango kamu kokka. Twolekere ekyatuleese. Eno yo nange nesunga ogirabako. Bagise bleeding generation eri ku coming soon. Yafulumye dda. Kale katwolekere firimu yaffe. All right, ladies and gentlemen, tuba tukolekedde akatunda ak'okubiri. Ne bajja bagamba nti wabuddeyo Moses nabuguzi Musa tugenda kuba tubasanga mu kafirimu kano ak'olunaku olwaleero. Ate omwana ow'obuwala oyo nakachwa zamuzamu naye mu firimu eno mwali. Kugambye tuli ku ntandikwa. Ne bagamba nti Naluwanga Alaisa yoyo golabawo ku screen yo. Gamba alyewala nti firimu yaffe etandise asembere kumpi. Ate Mutabazi Ronald ngambye director waako ye yakagasegase n'akawa essaawa emu n'eddakiika 25 ze tugenda otuula wano nga tukalaba. Bagise Grace the pastor's daughter ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekisooka mukijjukiramu abakiraba. Twasembayo nga Grace taata we yali amugobye ewaka oluvannyuma lw'okulaba video eyali epostinga ku TikTok nga Grace ne banne baali balina we bali nga bazina amazina ag'obuseegu nga bakuta ecupa za bbiya nga bali mu kunywa. Era nga ne Grace omwana w'omusumba oyo gw'olaba naye yali akuta ecupa ya bbiya ng'ali mu kunywa. Era Hannah yamugamba, Hannah mukwano gwa Grace, nti bagende betonde taata we asobole okuba nga amusonyiwa. Hannah yamugamba sola agenda wa taata kubanga taata wange munyiivu nnyo. Ku kyenakuze nemala musembera amaaso aba agenda ku mpoluyi. Sina kindi okuntema. Kati Hannah ng'ajja akwata essimu. Do you mean it's my first time to call on your phone? Ayina gwe yayogera naye. Twasembayo ng'ayina gwakubidde. Still so much. N'amugamba njagala kusisinkana. Kati yamugamba nti njagala kulabako kubanga nkumisinga nnyo. Ani gwagamba? Actually, I wanted to tell you that I want to see you. Yamugamba nti ekinkubiza essimu njagala kugamba. No, nothing. Just want to see. Nti njagala kulabako tewali kintu kirala kyonna. Tukyatandika. Problem, I just want to. Grace the pastor's daughter. I want to spend. Ekitundu ekyokubiri. Kati yamugamba nti njagala just kumala biseera naawe. Naye tewali buzibu. I love you. Nti bambi nkwagala nnyo. Ani gwagamba?
My dear, please, I want to see you. Bambi nsaba kulabako, njagala kulaba. Like that. Teweeralikiriza, tewali buzibu. Just mpulira nkumisinga. Njagala kukulabako. Okay. So I'm going to get a boda now and I come. Yamala nakkiriza era n'agamba nti kanfune boda nsobole okuba nga nzija nkusisinkane. Anoonya wakubeera. Jjukira ono omuwala Grace. Hello, Hannah. Taata yamugobye waka. Good morning, dear. Katono yakubira munne Hannah. How are you? N'amubuuza oli otya wasuza otya. You're talking to Sarah. Toyogera ne Sarah. Yeah, Sarah. Nti Sarah mukwano go, Sarah Brina mukwano go. How are you? Oli otya mukwano gwange Hannah. It's been a long time. Nti ebudde bubadde buwanvu ebbanga libadde ggwanvu nga tetusisinkana. Sarah Brina nkutumiddeko bambi. Original names. Mwana wa mama nkwagala nnyo Sarah. Naye ne wambulako kiki ekigenda maaso. Kaakati Joel bw'omutunuulira ssaawa eno obulamu bwe bwakyuka. Yatandika okuba obukalu. Meet you. Tugenda maaso. I want to meet you. Ono yagamba Hannah ti nsaba kusisinkana. Not very far. Almost near your home. Yamugamba siri wala nnyo. Ndi wano kumpi ne woosula. Mbadde nsaba kusisinkane. Can't come to your home. Nzijjeko ewaka ewuwo. Tubeeko bye twogera. Tukyatandika firimu yaffe gye bayise Grace the pastor's daughter oba Grace muwala w'omusumba. Kati Joel And here at the bypass. ayina gw'alinze. Ono yamugamba nti ndi wano kumpi ne Northern Bypass. Agamba Hannah. Not that, like I don't want. I want, but I have somewhere I'm going. Kakati yamugamba. Home I may not go. Mbadde nsaba tusisinkane wano ku Northern Bypass. Meet me here. Tubeeko bye twogera. I go where I'm going. Kubanga nina gye ndaga. Ate bwe najja ewuwo nnyinza okulwayo. Kaakati bassebo ne bannyabo. Joel aba ali eno ng'ayimiridde. Grace katulabe firimu nga gyamusemberera. Twasembayo kulaba Grace oyo nga tayagala kulaba ku Joel era ng'amuvuma. Yasigalayo mba mujjukira mu kitundu ekyasooka bwe yamusanga ku kkubo ng'azina amazina. Njagala wekkaanye Grace. Eno omusajja wattu musanyufu. Alowooza Grace amwagala nnyo. All right, I'm waiting. Katugende maaso ne firimu ate tunaakola ki? Thank you. Yeah. You're looking good. Kakati Thank you. Wow. Grace How is life? nga gyagamba Joel tutambulemu Praise the Lord. tunyumyeko. Kati Joel amugamba Mukama yeebazibwe Praise Jesus. nti Yesu yeebazibwe. Amen. Grace addamu mayamina naye nga tayagala. What is it? Yamubuuza buzibu ki? Are you annoyed because I told you praise Jesus? Ekikunyiiziza lwakuba nkugambye nti Yesu yeebazibwe. You know, when you called me, Kakati onagaye wankubidde. so surprised. Neewuunyiza nnyo. Never called me honey. You've never called me sweetheart. Kubanga tonkubirako n'ompita sweetheart oba honey. Love me, but when Actually tongambako nti onjagala na kunjagala. awesome. N'essimu yange togikubangako. Naye neewunyiza leero lwaki onkubidde. Bassebo ne bannyabo. Jjukira Grace ono. Taata we yamugobye ewaka. Kakati lwaki? Asisinkana Joel. N'amugamba nti amwagala. Ate nga bulijjo You've actually made my abadde tamukubiranga ku ssimu. Naye amugambye nti really nkwagala nnyo. Kono kikakasa. for today, but I've always told you I love you every time. Nti emirundi mingi nkugambye nti nkwagala. Give me conditions and Naye mpa obukwakuliza obuzibu ne mbukola. Naye still n'otampuliriza. Kakati bano bali balina olugambo lwe lwali lumuleese. There is a cut. Sarah Bruna yagamba nti nina olugambo olwokya. Kono Hannah nti mbadde mmanyi waliyo pate
kakati wuliriza ekintu ekyamuleese ono Sarabrina yali aze kugamba ono ti waliwo olugambo lwennina. Today, thank God that you finally accepted to love me. Kati Joel agamba nti olwaleero Mukama yeebazibwe I love you. tonzikiriza okunjagala. The truth is, amazima gali nti I love you. nkwagala nnyo n'omutima gwange. Love you. I love you. Nkwagala nnyo era nkwagalira ddala. Sometimes. Siina bwenyiza kinyonyola. Yes. Nkwagala emirundi bufukunya. Ono yambuuza nti amazima gennyini okakasa onjagala. Love you. At least for the few days we spent together. Yamugamba nti ebbanga lye tumaze ffenna To show you ku bintu bye nkoze okulaga nti nkwagala wandibadde wakiraba. Katonda yagamba munne nti okimanyi nti Joel ne Grace beeyagala. Ekyo kye kibadde kireese Sarabrina agambe Hannah nti Joel ne Grace bali mu laavu. Tugenda maaso. Kati Grace tell me, as long as ajagamba Joel I will give it to you. tineetaaga obuyambi bwo. What is it? Yamubuuza buzibu ki? No, I'm not at home at this time. Yamugamba nti siri waka. Not at home at this time. You're with me here. Ono n'agamba nti nkimanyi oli wamu nange. Trying to tell you is that I'm not staying at home now. Yamugamba kinjagala otegeere ti sikyabeera waka ne taata wange. Jolo tebitegeera bulungi. Problem? Kaakati ono bano bagamba nti Joel ne Hannah they are in deep relationship. What? Bali mu mukwano ogwa ddala. No. I just want you to help me. Ono yagamba Joel nti saba kunyamba. I told you as long as I am in position to help. Joel yamugamba I want his. senga mba asobola okuyamba My dad chased me away. ndayira nja kuyamba. Grace agamba taata wange yangobye waka. Wait, did I hear you? You say your dad chased you away from home? Nti taata wo ky'ogambye agobye waka nti ye. Why? Lwaki? Tuli ku ntandikwa. Last time Yamugamba nti omulundi I guli was going at the party with my friends. nalina pate gye nayingerako n'emikwano gyange That I'm going at the crusade. ne nimba taata wange nti ngenda ku crusade That I was at the party. naye ate nga nali ngenze ku pate. He shouted at me. Taata bwe yabitegedde Chased me away from home. yeyombye Doesn't want even to see me. nangoba ewaka era tayagala nakundabako. I Tugenda maaso. Grace. really need your help. Grace. Ono yamuyita nti Grace. Kind of guy is that? Kati mujjukira Doesn't it Grace? waliwo pate gye baali boogerako ng'ennaku z'omwezi 5. Kati Grace Grace. era mumujjukira ng'alina bayogera nabo n'abagamba nti taata wange temumufaako, That you're going for oyo taata wange mumuleke nja mukwasaganya. a party with your friends. Joel yabuuza Grace nti walimba taata wo nti ogenda ku crusade Last time, take ate nga wali ogenze kupatira emikwano gyo nti ye. of yours. They Joel agamba ojjukira nga nkugamba called friends. Do you remember? nti weesonyiwa egyo mikwano gyo. I was walking with the spirit. Najja mujjukize My eyes olunaku lumu dancing crazily. Joel yagamba Hannah, Everyone was looking. Joel yagamba Grace, Which ebyo twabiraba mu kitundu ekyasooka nti mikwano gy'egyo b'obeera nabo night? si bantu balungi, Yes. beesonyiwe. Doesn't mean that I have to be Era Hannah yagaana n'agamba dancing constantly. kijeesa okuzina obuzinyi My God. tekinnemesa kwogera mu nnimi. My friends Era Joel n'amugamba nti nkubuulire, speaking in tongues Bayibuli egamba was just mu Zabbuli essula esooka The problem. nti wa mukisa oyo omuntu Music. atatambula mu kuteesa okw'ababi. Sweet. Era Bayibuli egamba You remember the way n'atatuula mu makubo oba mu makuŋŋaaniro gaabwe. my God. I see now you are in spirit. Hannah yamugamba You have reached. ti kati gw'olowooza oli mu mwoyo tuuse mu ggulu. Don't forget that Ebyo byonna twabiraba bassebo ne banyabo. we are in the world. Joel Bible says we are not. agezaako okujjukiza Hannah And ebintu bye yamugamba tells us not to nti yeesonyiwa emikwano gy'egyo be conformed. gijja kumuleetera obuzibu. Era n'amugamba I'm born again. nti Bayibuli egamba You hang around with tuli bansi, against tuli mu nsi imini which was them, naye tetuli bansi. having like them.
tukyagenda maaso. Difference between you, a born again, and Gwalina ky'oyagala okumanya by the ku firimu zaffe, come to condemn you, tukubireko eyo enamba y'essimu come to help you. 747 As a sister, 512 down and see someone, 041. and I keep quiet. Kati yamujjukiza namugamba ogikira bwe nagamba See now what you're going through. tikatulaba by'oyitamu. Senga Hana, I mean senga Grace, yawuliriza Jolo bye yamugamba okwesonyiwa egyo mikwano gye. Amugamba nti taata wo Because of the teyandikugobye waka. what friends you are having. Katulaba by'oyitamu. I told you the moment you hang around with people who are spoiled, they will definitely respond. Nagamba nti buli lw'obeera n'abantu nga boonoonefu By the way, let me ask you, baba bagenda kwonoona. sister, lying to her dad, who is a pastor, that she's going for a crusade, yet she's going for a party. Yamubuuza Grace, olaba kikola amakulu Joel, okulimba taata wo nti ogenze crusade help me. ate ng'ogenze mu kupate. Ono yamubuuza Joel, ononyamba. What should I do? Do you want to come and stay with me Joel yamubuuza nti wuli oyagala kujobere nange, for your house? oyagala nkunoonyeza enju, How do you want me to help? oyagala nkuyambe mu ngeri ki? Joel naye bimususeeko. Bano bakyali mu lugambo, bakyayogera ku Joel ne Grace nga bwe beeyagala. Naye bassebo ne banyabo, okusinziira ku Grace bwe tumulabye ng'awa Joel haaga, kiraga nti Grace tamwagala, And he's. wabula alina obuyambi bwamwetaaza just kyokka. Could you talk to him? Kati Grace yagamba Joel ti taata wange akwagala nnyo, ate mukwano gosobola ogenda n'oyogera naye. Go and talk to him. Yagamba genda njogere naye, Before I talk to him, naye nga sinaakwogera naye to first listen to these words. mbadde nsawuliza ebigambo bino. You see, the Bible says that bad company Yagamba nti Bayibuli egamba nti ebibinja ebibi oba ebibiina ebibi oba gurupu embi zoonoona. Mukama yeebazibwe. How are they going to survive? Kaakati tugenda maaso. You get my point? Yamugamba nti okitegedde If you hang around with people who are spoiled, ti buli lw'otambula n'abantu nga boonoonefu bajja kwonoona. but okay, if I may ask you, Senga nkubuuza ekibuuzo, have you ever confessed Jesus Christ to be your Lord and Savior, you yourself? yamubuuza gwe nga Grace, Anyone ever led you? wali oyatuddeko omuntu yena yali akuyambyeko n'oyatula Kristo? Yes. Will you help me? Hana Grace yamuuza ononyamba. Right. I'm going to help you. Onamugamba ngenda kuyamba, Go talk to your dad ngenda njogera ne taata wo and ask him to forgive you. musabe akusonyiwe. My humble request is Naye okusaba kwange gy'oli kuli nti stay away from those friends of yours. mikwano gy'egyo bambi nsaba obeesonyiwe. You need to stay away from those so-called friends of yours. Abo boyita mikwano gyo Okay, go off my side. mbadde nsaba obakola ekyo obeesonyiwe. Kati Hana, Grace yasigala era yeesooza. I think that I love him, Grace agamba olowooza nkwagala, that I can love him. sisobola okwagala. Ayagala amukozese bukozesa, Ask for help, agenda yogera ne taata wa Grace and I'm sure that you amusonyiwe. who showed my dad the video. Kati Grace agamba If nti Joel ayinza okuba yateeka vidiyo eri gye baali bazina ey'obuseegu you have ku TikTok. Ye bw'alowooza, for it, everyone. yagamba buli yakiteekayo kenaamutegeera ajja kisasulira. Kaakati njagala weekaanye Hana atambula. Waliwo kadolo bintu kali mu kkubo nga katemagana. Tukyali ku ntandikwa eya Grace Pastors Dot ekitundu ekyokubiri. Hana nga gy'akwata dola eno. My Lord, Wuliriza ng'agamba Mukama wange, is not easy. omulimu gwe wampadde si mwangu. Mulimu ki? Ayogera ne dole najja asiriikirire. Alina by'awuliriza mu nsi ye ey'omwoyo. Ki ekigenda maaso? Hana ono mukwano gwa Grace biki byaliko? Hello?
eyo twavaayo. Bulungi nnyo wasibye otya Nga bulijjo basibo ne bannyabo. Munzikirize mbeeko abantu bentumira wano wammanga. Waliwo omukyala gwe bayita Mushimiye Harriet. Mushimiye Harriet nkwagala nnyo my sister. naye obeeri waki Tukyagenda maaso. Owokubira bamuyita mukyala Shakira. Musumba Shakira. galadi kubanga Musumba Shakira. ndi mu kampani Erinnya limbuzaabuza. Naye naawe nkwagala nnyo yonna gy'oli. Tukyagenda maaso ne firimu yaffe sanga ku mine gye bayise Grace the Pastor's Daughter. Grace muwala w'omusumba ekitundu ekyokubiri. kiri kumpi Kaakati Joel ayina waali. Ayina gwegera naye ku ssimu. mama wange Kati bakulengeza. Waliwo omwana omuwala akaana akawala akaali kajja gy'ali. Oluvannyuma ennyo kaatuuka ne kafukamira ne kamubuuzaako. N'agamba funa akatebe okole ki otuule. gye baleko Tugenda maaso. obulungi tolina buzibu Kanziremu ntumire omukyala ono wammanga. nakyo Imi omumbejja wa Yesu. My dear sister nkwagala nnyo. ofune kali akatebo Weebale nnyo okunjagala, weebale kunjagala, weebale kusaba, weebale kuweereza Katonda. Omusumba Harriet Kisaache. Weetegedde. Musumba nkwagala nnyo. kate Tukyagenda maaso ne firimu yaffe. Bassebo ne bannyabo. Tulabye Hana. Mukwano gwa Grace ennyo. mugamba Asisinkanye Kadolobinto nga katemagana. ina buzibu N'akayoolawo n'akatunuulira n'akeetegereza mu maaso. ogambye nakyo N'akagamba nti mukama wange omulimu gwe wampadde nga si mwangu. Mulimu ki? Lwaki Hana yeesiba nnyo ku Grace? Lwaki Hana ayogedde ekigambo ekyo nti omulimu gwe wampadde si mwangu? Era ekibuuzo mulimu kyogo. Tugenda maaso. anti kati olaba Tadika Services Uganda Limited. era mulabe Abo bakola deliveries wano mu Uganda. Olina ebintu byali byagala otambuza mu Uganda. wali olabyeko nga Oyiguze ekintu e Kampala olina gye oyagala okitwala. Oba okiguze e Masaka oba wantu wonna oyagala kireeta e Kampala. Kankwanjire Tadika Services Uganda Limited. Bakola airport pickups abensi bamwe ne airport drop-offs. Oyina kajuzi gy'oyagala okulaga. Oyagala genda ntebe ku kisaawe ogenda mu nsi ki? kubo Oyagala emmotoka ekutambuza okuteekayo? tweyansa Oba oyagala emmotoka ekujje ku airport yagamba ekutwale gy'olaga? eddalo Tadika Services Uganda Limited. byaddala Bakola hotel bookings. tegeera Balina ba ushers ab'oku mikolo kisegere n'ebirala bingi n'ebirala. wanti nalokose ki Enamba yaabwe kwata enamba y'essimu. Kwata peni owandiike enamba y'essimu. kiri mulalu ndi Ngenda kuba ngikuwa mu maaso awo. Kati omwana ono obuwala. Omwana w'obuwala ono yajja n'abuuza Joel zekiki nti baŋŋambye nti wagudde eddalu. Mujjukira mu kitundu ekyasooka. Era waliwo omwana omuwala yajja n'agamba Joel nti nga neewuunya. tegeeza amazina Baŋŋambye wagudde eddalu. Kijje kitye ng'ate nze olabika bulungi. singa Kati n'ono kyaze n'amugamba. singa Ekitegeeza ebintu byatambula ku kyalo. zasinga Nti Joel yagwako eddalu nti yagudde eddalu. wembeera Naye ate bwe tulaba Joel ne muno mu kampala muntu mulamu. n'omu asinga amazina Ensonga lwaki bagamba yagudde eddalu bassebo ne bannyabo? nekulageko Kubanga abuulira enjiri. Kati akaana kamugamba nti ekirala njagala nkuchallenging mu mazina. I'm fine. Tugenda maaso. Life is good. Kati tugenda eno. Life is okay. Bwe twadde eno Joel Rain. yasisinkana oli mukwano gwe Mr. Wi-Fi Rain is mad. oba Musa We thank God eyamufunira omulimu. the weather is at least. Actually, I just want to Oluvannyuma lw'akaseera questions there. bajja ne basisinkana. Yamugamba n'ebibuzo byagala okubuuza. Oluvannyuma tulina gye twadda. Hana ne Grace baali balina gye bali. Grace Hana agenda kulaba. Grace olwayimusa amaaso yalaba ekikurukuru. Tugenda maaso. The other big man of the job. Yes.
Katonda yamubuuza nti omusajja oli ow'omulimu nakusindikako wamulaba? Together. Omusajja nti namulaba ne musinga ne twogera. We sat together and talked. Twatudde era twatula ne twogera. Which means you have a good news. Katonda yamugamba nti ekitegeezo ozze n'amawulire amalungi. Man. Kubanga tubadde tuddewo okulabagana. Abakyayogera naye essimu nevuga. Najja gikwate. Calling. Yagamba nti ono mweni gwe mbadde nkubuuzaako. Who is calling that? Yagamba ani akubye? Nti ono bosi gwe nakusindikako. Akaseera kabadde keetoolodde nga tebalabagana. Kati Grace Hannah gye yamutwala alina ebintu by'alaba naye ate gwe bw'otunuulira tolina ky'olaba. Ate mujjukire Hannah oyo twamulabye ng'alina kaddole kaakute ng'akagamba nti mukama wange omulimu gwe wampa si mwangu. Kiki ekigenda maaso wakati wa Hannah ono ne Grace? Basebo ne banyabo katulabe firimu. Ono yajja ayogerere ku ssimu tetumanyi kiki kye bamugamba naye ng'okusinziira bw'atunula kiraga nti amawulire si malungi. Bagise Grace the pastor's daughter ekitundu ekyokubiri. Koko. Okay. Yagamba kale nti tugenda maaso. Obusiru. Okay. Wuliriza essimu Okay, boss. omukulu gy'afunye okusinziira bw'ayogera eraga ebivuddeyo si birungi. Ali mu kwesooza. What is it? Yamubuuza buzibu ki? Tuddayo eno. Hannah Grace batandika okwekyanga gye yali amututte gye tutamanyi. Hannah yamukwata ku bulago, yamukwata ku mutwe. Grace n'awunga. Laba bwagolola omukono akasowaani ne kajja mu ngalo ze n'atandika okusamira. Laba bwakamwetoloza ku mutwe. Waliwo obuzibu bwonna? Yamubuuza waliwo obuzibu bwonna. Tugenda maaso ne firimu. Eno bagiyise Grace muwala w'omusumba. Yes. Ekitundu ekyokubiri. Have I done? Ono yamugamba tori serious nti kiki enkoze? Mr. Wi-Fi. Yamugamba mukulu Wi-Fi. Si kubeera musiru. Si nti ndi musiru. But I told you. Ne nagambye. Again Christian. Ndi musajja mulokole. To accept the offer the man was given. Mbadde sobola kola mulimu musajja gw'abadampa. That kind of job. Sisobola kubba ddagala. Yamugamba nti abadampa omulimu gwakubba eddagala lya gavumenti. Webukubonya. Abadde nsindise nkole delivery. How do you leave that? Mbenga nkwata eddagala. That is a big deal. Ono yamugamba nti omulimu ogwo gw'amaanyi. Big deal, I understand, but it is against my faith. Ono yamugamba nti omulimu gwaddeko ssente. Gala. Naye kikontana n'enzikiriza yange. Ogenda delivery. Nze ng'omusajja omulokole. 5. Tosobola kumpa box eddagala 10. Oh, no akwaddo. Mbwe 5 ze mantwala mu ddwaliro. Yes, Then box 3 nzitwale ku kiriniki y'oyo eyampadde omulimu. It is yes. Ate box 2 oŋŋambe nti ze zange. My money. Ezo ziba ssente kituufu. It is something different. Kintu kirungi nnyo nga bw'okyogedde. Naye ate ffe ng'abakkiriza. Kigasa kyo. Bayibuli etugamba nti kitugasa ki? Okulya ensi yonna naye n'ozikiriza obulamu bwo. Tugenda maaso. Oluvannyuma lw'akaseera tulaba Hannah, tulaba Grace, twasembeyo mulaba nga balina gye bamututte era balina ebintu bye bamunywesa nga yali unconscious nga tategeera. Nabagambye Tandika Services Uganda Limited bakola deliveries ez'ebintu byonna wano mu Uganda. Bakola airport pickups, airport drop-offs, hotel bookings, party ushering n'ebirala bingi. Bakubire ku namba y'essimu 0786 26 32 79. Ate gwali ebweru Dubai waliwo enamba eno
plus 971 55 44 67 23 6. Tugenda maaso. Kaakati oluvannyuma lw'akaseera tulaba Grace alina gwe yakubira, era gwe yakubira yali buloka w'amayumba. Jjukira Grace ono yabadde asaba Joel amuyamba ayogereko ne taata we amusonyiwe, naye Joel bwe yagezaako omukansolinga omuwa amagezi nti alokoke yeesonyiwe emikwano gye, yamugobye era n'amuvuma. Hana alina gye yamututte, bwe yamunyweseza ebintu bye tutaategedde. Kati nga wayisa akaseera yajja anoonye ennyumba asobole okuba ng'abeera yekka. Ssente ezipangisa enju yazijjawa? Tugenda maaso. Hello. Kati waddako mu ofiisi emu oluvannyuma lw'ekiseera. Tukyagenda maaso. Tulaba omusumba ali ku ssimu mu ofiisi ye ng'alina omuntu gw'ayogera naye. Kantumireko omukyala ayitibwa Atuhura Anet, CEO Tadika Services Uganda Limited. Oyo yaguze ekicupa ky'amazzi n'ekicupa kya soda, n'aŋŋamba Ronald, genda oweereze Mukama. Weebale nnyo Sister Anet. Big up, big up. Oyo CEO wa Tadika Services. Hello, Jaja. Mumuwe emirimu bambi. Kaakati Grace oluvannyuma yafuna ennyumba era n'agisasula. Kati jjajja we yamukubira essimu. Ebyaddirira katulabe firimu. Kati tulaba omwana ow'obuwala ng'ajja atambula era alina we yatuuka n'ayingira ekikomera. Tukyagenda maaso. Ngenda kusindikira ssente gyo tulabeko. High Price Films oba HP Films Tataja abakutuusaako firimu eno bennyini bakugamba nti olina omukolo gwonna, weetaaga ba videographer, weetaaga ba photographer, bakubire ku ssimu bakwasa omukolo gwo, bajja gukwasaganya bulungi. Era bafune ku namba y'essimu 0747 512 041. Good morning, sir. HP Films. I'm fine. Ate gwagala okuyiga video editing, You this morning. acting, Yeah, naawe kubakoye enamba y'essimu into your papers. 0747 I found out that 512 041. Kakati omusumba this morning, yali akubidde ono omwana ow'obuwala and you n'amugamba atudde mu papulazo are lucky mu bantu abasaba omulimu who had applied for. nga gwasaanira okukola omulimu guno. I found out that Era oli wa mukisa nnyo then you are the person ti kubanga abantu bangi nnyo, best for this. application zibadde nnyingi, Yeah. naye ate Katonda gwe gwalonze okubanga okola omulimu guno. What I want you to do is that this office is going to be in your control. Era yamugamba nti kati ofunye omulimu kuva ne leero, Human resource, ofiisi eno egenda kubeera mu mikono gyo, doing the documentations, ogenda kola emirimu egy'enjawulo. and I want you to do it Tukyagenda mu maaso. carefully. And I want you to keep the secrets of the. Yamugamba Okay. bw'obeera mu kampani, ebintu byonna ebya kampani bambi ebyama bikuume. Kati Grace yapangisa ennyumba ye era anyirira. Emabega mu kitundu ekyasooka yali apeeruseemu ng'embeera teyali nnungi, naye kati alabika bulungi. Kati waliwo munne yajja wabweru n'agamba abeeno gye muli nti gye tuli, nti nze mukwano gwe yali ezze kumulabako era kwe kujja muwe haga
yamugamba nsanyusa okulaba nti ng'olabika bulungi. Firimu agise Grace the Pastor's Daughter gye tuli mu kulaba ekitundu ekyokubiri. Kantumireko BNX Media. Mr. Bonne, CEO BNX Media, akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga firimu eno ekolebwa. Mukwano gwange Bonnie nkwagala nnyo. BNX Media, omanyi okola firimu si kintu kyangu. Weetaagako abantu bakwatirako, weetaagako companies ez'enjawulo, era kyova olaba nti BNX Media ekoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga firimu eno efuluma. It's my house. Kati Grace Told you with money. yagamba mukwano gwe n'amugamba nti gegana maka gange nafunye. Mujalwawo ku Oli yagamba tekisoboka kirize. ko Grace nti era mujja kulwawo okukkiriza nti bino ebintu byonna byange. Tukyagenda maaso Tugowingewa. ne Grace muwala w'omusumba. Manange. So mutufu neyongedde n'okwegomba. Katono yagamba Let's stay. nti ate nkwegombye Mu motoka. otojjukira bitwagerako mu mmotoka. Biki bye baayogera? Small things. Are you sure? Katono yabuuza Grace nti emmotoka eno yaani? Do you want? Ono yamugamba nti emmotoka yange. Cause N'amubuuza naawe oyagala ssente nga nze? Are you sure? Oyagala obeere n'emmotoka? We can talk about it. Yamugamba Really ready. bw'oba nga weetegese ofuna ssente what are you talking about? tugenda kukyogerako. Okay. Kono okitegeeza? You want to be too religious. Kati yamugamba nange ssente nzaagala. Ana gwe. N'amugamba naye bw'ozijjawa? Wemba nkunyonyo. Grace n'agamba mukwano gwono nti obuzibu bwe mulina mwefuula nnyo bannaddiini. Muwala w'omusumba Lero lwakubi. yabyogera. We went to come on Thursday. Katono yamugamba jangu ku Lwokuna Money. ojje tugende nkutwale gye nzija ssente Go and you pick money. ezipangisa ennyumba. N'akamotoka yagulayo. Katono munaamwegomba agamba nti gwe omuwala omuto ebintu bino obijjawa? Ssente zino zijjewa mu bwangu? Tugenda maaso. Basebo ne bannyabo, Grace we twogerera obulamu bwe bwakyuka, naye ekibuzo kiri nti ssente yazijjawa? Taata yamugoba ewaka yoyo gwe tulaba n'agenda n'atagalamuko katono. Twalabye Hana ng'alina gy'amututte, ng'alina by'amunywesa, ng'alinga amututte mu ssabo oba mu kusamira. Tugenda maaso. Grace aba atudde ewuwe, buloka w'enju, buloka w'amayumba n'amataka nga yaze. Kiki? Yamubuuza kiki ekikuleese? Naze kukola Ono yagamba nti ekindeese n'okumbuuza nzize kulabako. tutya mu kiki Nti owaayi tosobola nakumbuuzaako ofukamira ombuuzeeko. Sente ojja kujja. Otandika butandisi ng'obuuza kiki. buli okujja okukola Ono yamugamba nti bwena ndigamba onoonyeza enju Tewavudde. kitegeeza buli ssaawa yonna ojje ewange. Kiki ekikuleese wano ewange? Kati buloka w'amayumba ng'ajjajayo akatwalo ng'akasimba Grace. Grace ku ssente si mwangu, yamuwa mitwalo 2. Onono buloka w'amayumba ekyamusana alina kyatamanyi. Yagamba Grace nti nkwadde kyamisana. Tugenda maaso. Aba ali awo nga ne Hana wuuyajja. Buloka w'amayumba jjukira ye yamufunira enju. Grace mwasula. Genda. Katono bw'amala muwa emitwalo 2 kyamugamba nti neyanza neeva wano ogende. Naye nga Grace si musanyufu okuba nti ono omusajja atandise okuzungira mu maka ge. Ono ng'aggyeyo akasimu kamapeesa. Kati ne Hana yali ajja. Yamugamba nti kwatu tekemu enamba ey'essimu. Ate jjukira ebyo ebintu
Grace tabyagalira ddala ebyokumusaba enamba y'essimu nga toli mugagga. Kati Hannah abaali awo yagenda okulaba nga Grace obanga mbe yakyazizza bali mu kwewa enamba y'essimu. Ono yamubuuza nti ereeta nteekeko mmanya ki? Titeekako Grace munange. N'abalingiza. Oyo Hannah yalingiza. Kati Hannah n'agamba kambaleke. N'asoobaddeyo. Kati ono yalaba ng'amuwadde emitwalo 2 nga tasanyuse. Najja mwongereyo sente endala ku mobile money. I want you to go and print me this work. Tugenda maaso. So that Musumba yagamba ono sekretale we immediately. tinjagala ogende wako no mutayiping era omprinting kubanga mwetaaga mu bwangu. Bamuyise Annette. Original names Atuhura Annette. Someone coming out of here. Kakati oluvannyuma I'm coming out of here. ng'omusajja ono bloka ow'amayumba ng'amaze okuvaawo Hannah yajja. You mean you no longer trust? N'agamba nti mbadabye omuntu ng'omuwa enamba y'essimu buli kimu nkirabye. Chichi. Yamugamba kikyotegeeza kyogala toneesiga. Grace. Yamuyita Grace. Is this really you? Yamusa kino kya ddala ye gwe. The guy just came here. Ti omusajja azze buzi wano. Said. And there is nothing going on between me. Tewali kigenda maaso wakati wange naye. He's nothing actually. Tewali kintu kyo teri kyali. 12 for what? Kati emitwalo 12 For lunch. gyakuwadde akuwadde gya kiti gya kyamisana. Ne rule number 4. Tojerabi. No falling in love. Balina amateeka gaabwe. Amugambye ti akuwadde emitwalo 12 egy'ekyemisana n'eteeka namba 4 tolyerabira. Teri kugwa mu mukwano. Teeka ki? Jjukira gye twabalabye nga balina bye banywesa Grace era nga Hannah yabimuwa. Ate jjukira nga Hannah I'm looking for this. agamba kaddole ke yalabye nti mukama wange Grace. omulimu gwe wampadde nga si mwangu. Namu obuzibu ne Kati oluvannyuma lw'akaseera kati Joel agenda wa mukwano gwa Grace trying to call her. ng'amunoonya agamba nkuba ennamba ze zonna ez'amasimu. Ko mulaba. Ennamba teziriiko omulabako. Gana. Gwe nga mukwano gwe omuwuliza Wawe. kubanga nagenze ewaabwe The neighbors around. nembuuza baliraanwa Bagaba baludenga ne bagamba nti ebbanga liyise nga Grace tebamulaba. gwange nnyo. Ate nenjogere ne taata we Njogere naye. kubanga yali yaŋŋambako Grace yali yaŋŋamba njogeko ne taata we. Naye taata n'agamba nti amasimu ge naye agakuba gonna tegaliiko. Ali bulungi. Era nga naye yeebuuza Yakyuse. muwalaawe ki ekyamutuukako yadde yamugoba. Kati waki yakyo? Kati yalagawa. Why? Ono yamugamba nti Kati Grace yakyusa enamba y'essimu manyi. era alina enamba ki empya Ndakola bwe. naye mmanyi wa gy'abeera Nasabo era n'enamba y'essimu ngirina. mukawe. Ono n'amugamba nti nyambo nteremuko enamba ya Grace empya mukubireko twogere. Tugenda maaso. Naye nga tewera. Bassebo ne bannyabo nziramu bakyukiza HP Films gwalina emikolo ng'embaga okwanjula graduation birthday parties. Be back soon. HP Films bakwasa omulimu bajja gukola bulungi. Kati Musumba yasibula sekretale we n'amugamba ngenze mu meeting ya company somewhere kwasaganya emirimu gya office bulungi. Mu dakiika ntono nja kuba nkomyewo oba mu ssaawa ntono nja kuba nkomyewo. Senga omuntu yenna anajja ng'aneetaaga mugamba nkubireko oba nindeko. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo njagala owuliriza amaloboozi ago. Waliwo ebintu, waliwo ekifo mw'obeera. Tulaba abawala 3, Hannah, Grace ne munnaabwe oli. Jjukira
Sarah yagambye Grace nti ku myaka gy'amwegomba yayina emmotoka apangisiza apartment naye ayagala beene ssente nga ye era n'amugamba ku lwokuna Grace nga yamugamba nti jangu nkutwale ofune ssente era tubalaba balina gye balaze tugenda maaso. Omukyalo ono yajja akuba essimu evuga tugenda maaso. Yakuba essimu ng'evuga naye nga teri akwata. Tugenda maaso naga akanjiddemu n'akuba essimu n'akuba naye nga teri akwata. Kakati bano batuuka maaso g'omuti ne bafukamira. Ekigambo kyaliko the invisible one is here. Era ekigambo ne kijja nti musaddaako ensolo ey'amagulu 2. Tugenda maaso. Ono ng'amaze okuba essimu yasiriikirira. Tuddayo bano gye baalaze waliwo sawuti laba feesi. Oluvannyuma ennyo ono balina omukolako emikolo. Basebo ne bannyabo Hannah yatwala Grace muwala w'omusumba oba ngambe mu Illuminati. Kale mu kusinza sitaani ono baamukolako emikolo ne babaako ne bye baamunywesa. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo omukyalo ono ng'amaze okuba essimu nga gwakubira takwata yajja mu ofiisi. Omuwala gwe balese mu ofiisi yamusanga ali ku WhatsApp ali ku ssimu. Yamubuuza nkuyambe ki nti njagala boosi wo nti boosi taliiwo. Kono yagamba njagala bba wange yalazeewa. Tugenda maaso. Yamubuuza nti bbaawo yaani. Tugenda maaso. Basebo ne bannyabo musumba bw'amala okulaba muwala we vidiyo gya postinga gye bapostinga ng'ali mu mazina ag'obuseegu n'anyiga bambi n'amugoba ewaka. Grace n'agenda. Grace yalina mukwano gwe Hannah oyo gwali naye. Hannah yali muntu wa kusinza setaani era yamwaniriza n'amugamba tofaayo ogenda kubeerawo ogenda funa ssente. Ensi yamwaniriza. Kati yatwalibwa mu mizimu mu kusinza sitaani era n'afuna ssente. Naye katulabe firimu. Kituufu setaani ayinza okuwa ssente naye biki ebibaawo? Omukisa gwa Katonda Bayibuli egamba omukisa Mukama gwagaba teguliiko buyinike naye ogwa sitaani. Katulabe firimu. Ono yagamba nti amazima weebale nnyo okunyaniriza nonsembeza nonfula nnyo mukwano gwo nti ennaku zino mbeera nnyo bize. Nze yali talina sente nnina, nali mwavu nnyo nga mbeera wa taata wange, mbeera genda mu church buli kiseera naye okuva lwe wanyaniriza okuva lwe navaayo mbeera nnyo bize era wenjogerera ngenda nabweru. Weebale nnyo. Kakati ono yamugamba nti ofiisi eno gy'ozanyiramu ya bba wange era gwe nzize okulaba alazeewa kubanga obwedda nkuba essimu ye nga tankwata. Alazeewa mbuulira mangu. Ono yagamba wuliriza ku bulungi bw'oliko abasajja njagala weekaanye. Yamwebaza nti Hannah weebale nnyo nti ndi musanyufu yobere kundaga ekitangaala. Ono Grace agamba gyali
Bamugamba nti bamulese mu kitangaala. By the way, Naye bassebo ne bannyabo. Kino kitangaala. okay, are you still on the other issue? Yamubuuza nti kiri kye bakugamba. But I can't. Okyakiriko nti siga sikijjukira. We had talked about Kye baatugamba eri gye twagenda. debt to pay. Ti omuwendo gw'olina okusasula. Bamugamba nti bw'oba ng'oyagala obugaga obusinga olina okuwaayo omuwendo. Remember Olina saddaaka gy'olina okola. about Jjukira baabagamba okusaddaaka ensolo ey'amagulu 2. Buli gwe batwalayo eri my work house. balina omuwa ekintu ky'alina okola. And besides, Alina okusabbaako kyasaddaaka okufuna ssente oba obugagga era n'okuzikuuma. billions of money. Yamugamba nti senga onookola ekyo That ogenda funa ssente empitirivu. everything is done. Hanoono Ojja kulaba ye baamugamba ssente alina ajja zifuna azirina otwogerera, naye ate takkirizibwa kunyumirwa ssente ezo. Ke kwakakulizo ke baamuwa. the role is not my father. Kati Grace yagamba Bakyetaaga kuwaayo nti taata wange baba yeetaaga kumusaddaaka, get money. bwe kiba kyetaagisa nja musaddaaka fune ssente kubanga sina taata wange. The lady is very beautiful. Sekretary yagamba mukazi wa boss She has big nyas. nti alina akabina omukazi, alina amabeere And era muwanvu mulungi. if you look at her, Bw'omutunuulira literally nothing to her. gwe tolina ky'oli. Actually, she might be pregnant. Nti omukyalo ono Yes. ayinza okuba ali lubuto. Girlfriend wange. Bassebo ne bannyabo, Edda ssebo. sekretary naye gwe baleese bwe yategera nti oli ye muka boosi, Kati gwe yamugamba nti baawo gwe ebintu afulumye ofiisi agenze n'omukazi, lwaki balinze omukyala gw'agenze naye mulungi, omuwuliriza. aliko ebbere eddungi, Sirikanga nabe. aliko akabina, Edda ssebo. era bw'omulaba Nyani wano ngomba. gw'oli kasasiro mu maaso ge. Wuliriza size Ate n'ekirala size omukazi oyo gwe ne musi yandiba ng'ali lubuto, mu nsonga za. naye ate amazima gali nti Genda ku kyalo Musumba bwe yabadde ava ku ofiisi bambi yanfunira omulimu. yamugambye agenze mu meeting eya kampani. Sina magezi si Tugenda maaso. n'ensirika ebyo. Kakati Joel oluvannyuma lw'ekiseera Naye ate yajja abuuze yadde ndi mulokole. Grace Ndi wange. yalagawa. Yakutabuka. Kakati temwerabira Girlfriend wange gada. ku mulundi guno Joel Kyogero nyiisi. aze ataatabuka Kyokka ate ye Susan. agamba nti girlfriend wange gwenoonya bwe yakwata ekifaananyi akirage ono bbulooka w'amayumba bamugambye amulagirire yamufunira ennyumba Grace gy'alimu amutwaleyo. Ssebo olagawa. Ono naye yagamba nti oyo si Grace ye Joan, ate Joan oyo goyita Joan Grace goyita Grace Joan girlfriend wange tebatabuse era baalwana. Ekisajja kyali kirina amaanyi ne kiteeka Joel wansi ne kimugamba bw'otove ku girlfriend wange amazima gennyini nja kukuba eŋŋuumi. Tugenda maaso. Jjukira oyo omusajja bbulooka amayumba yawadde Grace emitwalo 12 mu za kyamisana. Kati bambi Joel omusajja watu mu bunafu bwe. Tugenda maaso. Kantumireko kawala kange Mwiza Shalomu ayagala akatundu kano. Yaŋŋamba daddi oli munafu bakukuba. Tugenda maaso. Mwiza Shalomu nkwagala nnyo my daughter. Tugenda maaso ne firimu. Very beautiful. Oluvannyuma ennyo bassebo ne bannyabo omukyalo ono yadda ewaka Yes. yatandika kulowooza ku biki You look at sekretale wa bbaawe and nothing. sekretale wa Musumba bye yamugamba. Kati oluvannyuma Joel ng'amaze omukuba yategera wa Grace gye yali Ebyokomyewo kumbu. era n'ajja ewa Grace. Me. I want to know. I want to know You want Ono yagamba nti njagala kumanya my life for you. obulamu bwange kumpi mbuwaddeyo gy'oli, and that's a bag that you've given. nze nvudde eri bava na kunkuba Grace. Yes. N'eki ekigenda maaso Grace nga nkwagala. Grace kiki ekyatuukawo nga nkoze buli kimu naye lwaki tonjagala? Is Messiah. Tugenda maaso. Yamubuuza Mezaya y'ani? Who are you? Grace. Who is Messiah? Who are you? Ono Grace ne yeekaza n'amubuuza omubuuza Mezaya y'ani gwe gwani?
kono kyogamba nze Joel tokyanzijukira. Joel nze ngava na mu lutalo ku lulwo. 2 years without seeing me, right? Onagamba nti ninga maze emyaka 2 nga sikulaba. Okay. Kiki ekikulese wange? You shifted And you decided to come when you were traveling. Kakati Joel agamba wajjako enamba y'essimu ate nga wali onsirise ngende wa taata onjogere naye. Grace lwaki tolaba nti nkwagala? meza Bassebo ne banyabo. Bwenjogera Joel yagamba your moods change. ti lwaki bwenjogera ku Mezaya? Do you have any relationship? Moods zo nga zikyuka, mulina enkolagana yonna. Kiri bwe kiti. Jjukira Grace ayagala nnyo ssente. Grace kasoba ng'olina ssente oba omuwangudde. Yajja atunulire Joel n'atulika n'aseka nti yenna oddugala. Bino Kiki Joel negwate toki. kyoli amagamba nti okufaanana bwe nti I'm doing all this. okukubibwa I love you. bwe bankubye byonna mbikola kulaga nti nkwagala. I need some money. Wuliriza Grace Like 200,000 shillings. yamugamba nti Joel mpayo emitwalo 2. Grace ayagala ssente. Solve my problem, okay? Yamugamba nina ekizibu kyalumaliriza. Give it to us. Bw'oba tosobola kumpa ssente toyogera ku Mezaya. Naye bw'onooba oyogera ku Mezaya mpa ssente emitwalo 20. Joel yagamba nti nva kuba Mezaya bw'aba bbaawo mukubye. Naye ng'amazima gali nti twalabye Joel nga bamukuba. Tugenda maaso. Who is Messiah? Yakiremerako nti Mezaya yaani? Man? He is a man. Nti Mezaya musajja nga gwe nva mu maaso. Tugenda maaso. Ono omukyala mama wa Grace Yes, big. alowooza ku bye bamugambye. Omukyala ono yali yanoba maka g'omusumba Light skin. ng'amaze ebbanga ddene If you nga yanoba. you're completely nothing. Kati bwe yalowooza ku bbaawe bambi She n'addayo amwetondere. Ate yasanga secretary yamalamu amaanyi. Yamugamba nti bbaawe avudde wano n'ekikazi ekinyirira. Ate ng'omukazi alabika ali lubuto. Naye ng'amazima amatuufu musumba yamugambye nti ngenda mu miitingi eya kampani. Nti omuntu yenna senga ajja ng'anoonya mugamba nkubereko ku ssimu oba nindeko oba mukwasaganye bwe kiba kisoboka. Who is Messiah? Ono yalemerawo nti Mezaya yaani? Who directed you here? Yamubuuza ani akulagidde maka gange ggwe? Did you change your number? Lwaki wakyusa enamba yo Grace? Why do you pay? Lwaki wajja wano? Lwaki ofaayo? Direct you to... Neebuuza ani akulagidde amaka gange Joel? Ye lwaki tova wano? Ani akulagiridde? Ani akulagidde amaka gange? Bagamba ensi ya. Nabeesonyiwa ne neekweka naye era munondoola. Hey. Ono yamugamba World rotate. Joel yamugamba nti ensi yeetooloola. Katonda yamugamba ensi bw'eba nga yeetooloola kyova olaba yeetoolodde neemala nekutuukako. Njagala wekkaanye sekretary wa boosi we sekretary ono ng'ava mu ofiisi agenda mu maka gani aga mukyala oba yali mukyala wa musumba eyali yanoba mu maka olw'ensonga ze tutamanyi era ng'ebbanga libadde lyetoolodde nga musumba akuze muwala we Grace kumpi yeka. Kati secretary yakubira omukyala eno essimu n'agamba kanzije nkulabeko. Oyo gw'olaba mulimba muzibu nnyo. Tulaba Grace, the pastor's daughter. Oluvannyuma ennyo bassebo ne bannyabo
Mezaya yajja ne Joel bajja balwana yagamba tonkwata si mwana muto nja kukuba engumi naye Joel yeekaza munafu muzibu batuuka wa Grace bwe yabalaba batandika okayana yagamba tuula wansi batandika kayana entono Suzani tomusonga musi Suzani ono agamba ono Grace omulala agamba nti Suzani kati bakayana ono yabaga musirike musirike kakati yabakwatako bonna ne bawunga Kwate ku mikono mangu. n'abaga mwekwate ku mikono mwewehaga balinga kati abasiru Mugende abazenga bayomba Grace abakuteko bukwasi zanyirako bimuma. ne bawunga Sebo era gamba nti mujje mulekana balingembu. mulinga ki temumanyi Bakoze. era temumanyiira era yewa n'agamba mbakozeeko kyensitudde temukitegeera basebo ne bannyabo Joel olw'okwagala okungi laba ebimutuuseeko abadde omusabi ow'amaanyi omubulizi w'enjiri kati bazze beekutte balina we baatuuka ono n'abanga abadde alina ekimwambadde ne yeetunuulira ne batandika gwe nja kukuba titojja kunkuba ne batandika gwe nkugambye va ku mukazi tebeekutte tebeeyodde Joel omunafu naye omukazi amwagala bamunyigira wansi tojja kuva ku mukazi wange oyo omwala bamuyita Suzani kono si Suzani bamuyita Grace ate nange mukazi wange ne bw'ononzita oyo Grace wange sijja kumutta wekanye Grace mu remote yabaawukanya kiki ekiri ku Grace manyi ki agamwambala adamu ne bewahaga basebo ne bannyabo kiki ekigenda maaso Grace yafuuka mulogo naye kyembi olw'omukwano Joel bamuwambye Setaani alinga eyamuwambye kubanga eddogobe libanga lisobola omukwatako kitegeeza waliwo obuzibu abeegayirizi muliwa abasabi mu kkanisa mbatumiddeko temwerabira okusaba tugenda maaso ono sibitegeera ali ku kkuba alina byalowoozaako kiki alina byagatagata nti waliwo ebitatambula bulungi biki byali mu kulowoozaako najja akwata akasimu abeeko gwakubira ndowooza mwebuuzeeko ku bintu ebitatambula bulungi. Are you good? Yamugamba oli bulungi. Tugenda maaso. But I at home. Yamubuuza waka gy'oli. Bamuyita Namulondo Joseline. Okay, let me come. Yamugamba kanzije. Let me come now. Kanzije kati. Nina bye njagala okwebuuzaako. Alina byalowooza naye nga tebikwatagana. Kaakati ono buloka w'amayumba naye muntu w'abakazi. Bwe yamulaba yamugamba halo baby kono twaliza muli. Ono yabuuza n'ebintu byangambye ddala bituufu. She bought for her a car. Kati wuliriza. Sekutale yagamba New house. nti okimanyi nti omukazi Now baawo gwe yagenze naye wabweru yamugulira ettaka n'amugulira n'emmotoka n'amugulira n'ennyumba empya. a new car for her. Yamugulira emmotoka empya.
tugenda maaso. Naye sekretary oyo eyakajja mu kampani byagamba omukyalo oyo yabiraba ddi. Tugenda maaso. Kakati ono omwana muwala yamala n'atuuka yabasanga babiri. Mujjukira gye baagenda nti baamutwala afune obugagga. Abo w'obalabira awo oba ngambe baliko emizimu gyaki, baagala ssente. Bino ebintu bigenda maaso mu nsi yaffe eno era mu mulembe gwaffe. Abavubuka okusinga baagadde nnyo ofuna ssente ate nga tebaagala kola, ne basalawo ogenda makuba amabi era bamaliriza bagudde emikono emikyamu egy'okusinza setaani. Ndabasebo ne bannyabo, oyinza ogenda osinza setaani n'ofuna obugagga, naye obugagga obwo tebuliiko mukisa, buba bwa kiseera, bubaako akwakwakulizo oba obukwakulizo obutali bulungi, obutali bwa Bwakatonda. Yabanyumiza nti nsanze Mezaya buloka wa mayumba n'antawaanya era n'angamba mbwanjagala era nze kyenkoze musindisa eri n'engamba gwe nogenda nva mu maaso nze golaba ngenda funa ssente. Ono naye yeesunze mu nnaku entono nnyo, ayagala afune ssente, apangisa apartment, agule emmotoka. Tugenda maaso. Abaana b'obuwala abo baagala ssente, baagala ssente nga bw'okitegeera. Ffenna ssente tuzaagala era temunkwata bubi, naye weetaaga obugumiikiriza nga bw'osaba Katonda akuwa omukisa era akuwa ssente. Tugenda maaso. Bamugamba nti Mezaya ne bakuyimiriza wamma oli mulungi ennaku zino. Bamugamba sooka okyukemu naye najja akyuke nti laba nnyashi ko bwe bamutwala eri nammwe temunjerega. Tugenda maaso. Kati yabuuza banne tina kye ndowoozaako. Mwali muddeko ensolo ey'amagulu abiri. Ono yagamba nti olaba otya ng'omusajja bbaawo tumugyewo tumweliminating. Ono yagamba tekisoboka. Animal with 2 legs. Because I'm really confused. Ono yagamba nti neewuunya. Ensolo eyo ey'amagulu abiri bategeeza ki? Bukyangambaawo ono bamugambye bwe batwala eri mu ssabo oba ewa setaani, bamugamba oyo muwala nti alina okuwaayo saddaaka ey'ensolo ng'erina amagulu abiri. Kati bwadda yeewaka yabirowoozaako naye nga tabitegeera ensolo ey'amagulu abiri nga sigirabangako yadde n'okugiwulirako. Ono Hana yamubuuza nti muntu ki gw'osinga okwagala mu maka gammwe? Nti maama wange. Nti maama wo mwagala nnyo? Kono ye. So Lynn, what you might know that animal kati nemugamba is your mom. Tokimanyi nti maama wo y'ensolo gye baakugambye osadaake. Kakatono yamugamba bawo ono lwaki tetumutta? Ojja kubeera boss lady, ojja funa ssente empitirivu. Ono yabagamba muve mu muzannyo. Sisobola kutta maama wange. Bamugamba nnyabo maama wo tuula wansi mangu, y'ensolo y'amagulu abiri gye baakugambye osadaake oba ng'oyagala ofuna ssente. Bamugamba waayo maama wo mangu ofune ssente. Yagamba mmwe bye mwogera temubitegeera. Maama wange mwagala nnyo era sobola musadaaka. Bamugamba bwe kaba akatego
wakagudde mudda. No. For you. What? Ono yamubuuza nze yakunoonya. Buuza tonyumiza. Wajja ng'ongamba oyagala ssente. Ne nkutwala ofune ssente. Nyabo. Kaakati gwe nnyabo. Ogenda ku ssaddaaka maama wo. Oba si ki? Tewamaze ogendayo. No. Gwagenda okufa. Tokyasobola taninga Bamugamba. Tokyasobola kivaamu. Tokyasobola Tokyasobola kivaamu. Kubanga olwedde ssente wamaze kukola endagaano. Kaakati mwekanye okufuna ssente z'abano olina kubayo saddaaka gy'owa. Era twawulidde nga Grace agamba bamugamba ofuna ssente nyingi alina saddaaka taata we. Ono yagaana n'agamba sisobola kusaddaaka maama wange. Joel, I had some. Tugenda maaso. Do you, Twaddako mu ofiisi y'omusumba. Grace, have you ever heard about where she is? Because Musumba ayita Joel long notes. n'agamba ebbanga liyiseewo. Muwala wange simulaba era simuuliza. Yadde yakola ebibi yanyiiza. Ne bambi nkyamwagala. You let me allocate that Grace for sure. Bambi nyamba onoonyezeeko oyo muwala wange. I don't hear Omugambe nsaba kwogera naye. all that girl she does. Mwana wange bambi yadde nga yakola ensobi yagenda. Yadde yakola ensobi n'emugoba n'agenda. Naye I actually met. nkyamwagala. It was this week, I think, on Wednesday. Kaakati That's when I got gy'oli agenda wa musumba yali agenze mu kansolingi. her contacts. N'agamba muwalawo eno wiiki nasobola okumunoonya n'emufuna era n'ennamba ze yali yazikyusa. Where she's staying. Ne nafuna mukwano gwe. What is she? Nampa enamba y'essimu n'engenda ne ntuuka ne wa gy'abeera. And she actually talked to me. Ndi namulaba era ne twogera n'aŋŋamba. Alina bye yayogera nange bambi ali bulungi. Or about what? Alina gye yapangisa ennyumba. And she's like, Naye era yagamba you can forgive her nti nkugambe and you omusonyiwe come back home. asobole okudda ewaka. If you tell me Naye ebyo byolo byayogera Grace felt sorry, byadda wayiseewo akaseera. I really don't. Grace bwe yamugamba agendage ne taata, Number two, gyolo teyagenderawo kumugamba. really not to win Era we twogera Grace ye to forgive yafuuka kirala. Taata yagamba actions mu butuufu Grace ebintu bye yakola girl has behaved. nandibadde musonyiwa. It really disappointed Naye ebintu bye yakola bambi Joel. byali si birungi. I do understand. I'm not a parent, but I can try to understand Kyoli yagamba newankubadde siri muzadde through, especially nensobola otegeera ki ky'oyitamu. like people who are following you. Abantu abakukkiririzaamu, They happen to abantu abakugoberera, on the social media. singa babiraba ebintu bye yakola nga biri ku social It's media a good thing. balaba nga si kirungi The Bible, era baba babuusabuusa n'enjiri gy'obuulira. and if Jesus really forgave us, Joel agamba musumba nti naye ddala bw'aba nga Yesu yatusonyiwa she's your blood. ate ng'oyo muwalawo musaayi gwo. Then the other thing, Musumba, allow me to ask you this. Yagamba musumba nzikiriza nkubuuze. You can't tell me. Tugenda maaso. Joel bambi bwe yalaba Grace ebintu bye yali akoze yakizuula nti waliwo ekitali kituufu ewa Joel. Manya ewa Grace bw'atyo n'agenda ayogere ne taata we kubanga yalaba nga Grace ayina amaanyi ag'enjawulo With her down, g'atamulabangako nago. tell her more about Christ. Yabuuza musumba And even, have you ever helped her confess Jesus Christ to be her Lord and Savior? wali otuddeko ne muwalawo Grace n'omubuulira enjiri And what you are. n'ayatula era n'alokoka. I've been a pastor now 25 years. Musumba yamugamba mbadde musumba emyaka 20. That girl was born in a family that we talk Jesus. Nti omuwala oyo yazaalibwa mu maka nga twogera Yesu, amaka g'abalokole. Think there is a need for me to sit and then talk to her about Jesus, and this is something that has been happening at home every day. Yagamba sisuubira nti kyetaagisa nze okutuula naye Somebody must mubuulire ku Kristo kubanga ali mu maka g'abalokole. Taata we ndi musumba Say this. ate abadde muweereza. I think personally, as Joel, Joel agamba nti nze nga Joel may not blame Grace. nyinza obutanenya bambi Grace olwa biki bye yakola. Bassebo ne bannyabo Grace oluvannyuma jjajja we yamukubira essimu n'amugamba agende amukyalire era baabo bwe yatuuka ewa jjajja
ne batandika okwekuba buselfi. Jjajjawe Nalugo Margaret ono yagamba jjajjawe nti jjajjawe bali kubeerayo kono nti nange nsanyusa okubanga ozze nondabako tukyagenda maaso. Yamubuuza beeka bali batya nti balungi. Firimu agita Grace the Pastor's Daughter. Tugezaako okulaba ssebo ne bannyabo ebintu ebimu ebibeerawo mu bulamu bw'abakkiriza oba abalokole oba abasumba oba abaweereza okusoomozebwa okumu kwe bayitamu bassebo ne bannyabo n'abasumba be tulaba nabo beetaaga kusabako nabo kuba beetaaga okubasabira kubanga nabo bayita mu kusoomozebwa okungi. Teebereza ng'omusumba omwana wo gw'okuzizza abadde omuweereza mu kkanisa n'apostinga ku TikTok oba YouTube oba ku social media ebintu ebitali bya Bwakatonda ebyesitaza ddala kiba bambi. Pastors, Kinakuwaza. they think it's automatic for their children to know Christ. Kati kyo agamba musumba Get time to nti ebiseera ebisinga musumba abasumba abamu reach to them balowooza nti olw'okuba abaana bazaalibwa mu maka g'abasumba Christ. bo bajja kulokoka kiri automatic. You think Ne batatwala budde kutuula kwogera nabo in a Christian, ne babuulira abantu ab'ebweru think it is, naye ate abaana baabwe ne babaleka and then as nga balowooza reach to these other children, nti bo people outside, olw'okuba nti bo babeera mu maka g'abasumba we want kiri automatic bajja kulokoka. so much to make Ne sure bakola nnyo ne babulira nnyo bano ab'ebweru confess Christ. ne babagamba n'okwatula era ne babatuuza Kristo. You have never sat Naye abaana baabwe bambi ne batafuna budde bwe batuuza wansi kwogera nabo she's just going to church. kubabuulira njiri Her dad is a pastor, kubayamba okwatula maybe in a choir, era ne bagenda ku kyaki in a Christian ne babeera mu kwaya no. kubanga ava mu maka g'abalokole. It's wise Kyamagezi nnyo and get a chance okufunangayo omukisa in her back. n'omuyita akomewo Show her love. omulaga okwagala Explain to her onyonyole Grace her omubuulire enjiri Christ and ategere Kristo face. era So I may not blame. asobole okwatula. Joel agamba nti ye nga ye ayinza obutanenya Grace I understand olw'okubanga that you have been bye yakola yabikola kubanga taata we ono omusumba sad. tatuuzangako mwana we n'amubuulira enjiri era tayatulanga tamuyambangako okwatula. Pass or to tell her more about Jesus Agamba nti amazima gennyini according to the actions and what okusinziira ku by'oŋŋambye reality, because situlangako ne Grace our family n'emubuulira enjiri have been moving with Jesus. era nze mali ndowooza kubanga tubadde tutambula ne Yesu Personally, I mbadde mpeereza ebbanga eriwera has got his mbadde mbuulira enjiri the gospel. nali ndowooza That muwala wange I can kiri otomatiki No, ajja kulokoka. but I just pray that you forgive her. Ono yagamba nti musumba mbadde nsaba osonyiwe Grace omukomyewo ewaka omwetondere omubuulire enjiri jjajja gw'olaba omuyamba ayatule akkirize Kristo okubeera omulokozi we. Byonna bye yakola okuswala kwe yakuswaza okugumire naye kasita onooba ng'omubuulidde ng'ayatudde ng'emmeeme ye erokose nga alokose ategedde Yesu. Kati jjajja agamba muwala we nti nawulirako nti waddukayo waka n'ogenda byali bitya. Omuwala agamba jjajjaawe nti bakulimba sadduka ewaka wabula ekyanzijayo nali mbeera ewaka nga tewali ssente nga nkeera ne mbeerawo nga ntudde neebase nga sirina kyenkola ne ŋŋambako mukwano gwange nfuneyo ku mulimu ngende nkole era kyova olaba navaayo ewaka ne nzijja nkole wano mbeera wa mukwano gwange. Grace amulimba era yamulimba nti nze bwe nfuna akadde ŋŋenda ewaka nendaba ku taata wange naye ng'ate amazima ffe tugamanyi abazze nga tugoberera firimu eno. Bassebo ne bannyabo tukyagenda maaso ne firimu. Nabagambye Tandika Services Uganda Limited bakola deliveries eza buli kika, deliveries mu Uganda wonna, delivery services mu Uganda, airport pickups, airport drop-offs, party ushering, hotel bookings wano mu Uganda. Bajja kukolera kye weetaaga bakwasa omulimu. Kubira CEO oba director wa company Tandika Services Uganda Limited
Limited ku namba y'essimu eno wamanga +256 786 26 32 27 kanjiddemu +256 786 You preach last 263 Jesus. 279. The Bible Tukyagenda maaso. that he gave his only begotten son. Remember the sermon you preached? Ono yagamba nti musumba jjukira samuli gye wabuulira. Because Tikolo okwagala okungi. Katonda kwe yatwagala. our sins and Yawaayo omwana we. to come and die. Omwana we asobole okujja ku nsaffe ku lw'ebibi byaffe. Also have to fall. Ffenna tusobole okulokolebwa. Mu ngeri y'emu bw'obanga Yesu yafa ku musaalaba nebaza ku lw'ebibi byaffe naku lwaleero naffe kitugwanidde ndati okusonyiwa. Oluvannyuma lw'akaseera bambi mwire twagendako mu kanisa. nebaza Katonda ati ffenna abali wano Abeegayirizi baalaba gayirizi ebyali bigenda maaso mu maka g'omusumba abakyala abamaanyi n'abanyi ne beekuŋŋaanya ku kanisa ya musumba mazima gennyini ensonga etule ne bagamba nti ensonga ererwese ensonga ebayisiza mu kusaba n'okusiiba nene nene magezi gaffe naye mu magezi gaffe y'amaanyi wabula mu maaso ga Katonda si tewali kirema era tewali kigaana. Uganda Tugenda maaso ne firimu. we tuli abeegayirizi Kakati oluvannyuma lw'okulaba ebyali bigenda maaso maka g'omusumba nammwe mukyala w'omusumba yali yanoba nagenzeeko omusumba aba n'okusiiba bagenda okulaba ate nga muwala we Grace naye addusa agenze alina ne beekanya Grace nga bye yali akola nganda byali si birungi. amakago Basebo ne banyoka ka vidiyo ebintu byatambulayo ku social media n'abaweereza abeegayirizi mu kanisa bonna baabiraba. mu makaage Katono kwe kugamba nti bannange so Mukama yandaze nsonga eyo ng'amaka ga musumba Eh? tegali bulungi. zeeko Kakati kyensaba basebo ne bannyabo eza tuyingire mu kusaba n'okusiiba jatu tusabire amaka g'omusumba Ah, kubanga Mukama yatuwa obuyinza ku famire ya musumba. mu Luka 19:19. Mu butuufu nange Ono naye yagamba tokwongeza ku ekyo owooluganda kyayogedde ku famire ya musumba. nange Mukama yambikwidde ebikwata na ku maka g'omusumba Bagamba nti nti waliwo ebitatambula bulungi. omulabe Omulabe Setaani era amaka ga aze kusaanyaawo amaka g'omusumba kubanga akimanyi nti bw'anaagamala ogasaanyaawo abamanyi n'ekkanisa tukwa ajja kuba giwangudde. tusobole okusabira Jjukira Bayibuli egamba nti kuba omusumba ba Efeso endiga zijja kusaasaana. olunyiri lwa 10 Yagamba Befeso 10 leero tubeerenga n'amaanyi nti ekyenkumi tubeere n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu nga twambale ebyokulwanyisa eby'obwa Katonda tusobole okuyimirira lwanyisa ebyamu tulwanyise omulabe Setaani. omulabe se Basebo ne bannyabo alinyirira amaka abeegayirizi bwe balaba ebyali bigenda maaso maka g'omusumba birimu ne bajja bakuŋŋaane baganyayi ne balangira okusaba n'okusiiba si birungi okusabira amaka g'omusumba era kino Katonda asobole okubaako kyakola. Basebo ne bannyabo bw'olaba musumba wo tuse oba omuweereza munno maka ga musumba ng'alina byakola ebitali bya bwa Katonda tomusalira musango togenda ng'omwogerako wabula gwe ng'omulokole kikugwanidde okugenda amaaso ga Katonda ne banno balokole banno musobole okusabira omuntu oyo kubanga naye tabeeraye. Bajja ne bayingira mu kusaba ne batandika okusinza nti Yesu asobola. Tugenda maaso. Mukyala Reni kwa Mboka nkwagala nnyo. Tugenda maaso. Firimu agita Grace muwala w'omusumba. Kiddamu basebo ne bannyabo bw'olaba musumba wo nga waliwo ekitagenda maaso mu maka ge oba mu bulamu bwe ayinza obutaba musumba naye nga waluganda mu kanisa togenda ng'omwogerako togenda ng'ogamba baneiba nti mulaba abalokole baffe mulaba abalokole banaffe wabula genda maaso ga Katonda osabire amaka g'omusumba osabire owooluganda oyo ekimukutte kisobole okumuta. Oluvannyuma lw'ekiseera twajja mu kanisa. I thank God that I'm still alive Grace yajja this time. n'agamba neebaza Katonda kubanga ndi mulamu. Thank God that
I can even stand in front of you. Nti neebaza Mukama kubanga nsobola okuyimira amaaso gammwe. Secretary yaliyo. Abeegayirizi baalimu. It was on Thursday. Ne bakuba mu ngalo. The day was normal. Ti lwali lwakuna. When I woke up in the morning, bwe bwakya ku makya. I did my work as usual at home. Nakola emirimu gyange bulijjo. I had to meet my friend somewhere else. Nalina mukwano gwe twalina osisinkana awantu awamu. When I was on a border stage, bwe natuuka ku border stage nga ninze wa border. Take me. Antwale. Tugenda maaso. I got a little something like dizziness. Nawulira kamunguluze. Fell down. Nengwa wansi. Anyumye ebyaliwo. Then when I was down, oluvannyuma lw'abayigaliza okusaba, a voice calling me. Bwe yali wansi ng'agudde eddoboozi limuyita. Grace. Ti Grace. 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 I love you. Nkwagala nnyo. You are still my daughter, please. Okyali muwala wange bambi komawo mpeereze. Secretary alabika naye yasindikibwa. Sitaani. Understand what had happened to me? Agamba simanyi kye kyali kintuuseeko. I came to understand. N'entegera oluvannyuma. He loves me. Nti yali akyanjagala. Long story, but to cut it short. Olugero lwamu naye kulusaza. Njagala abe Secretary bw'atunula. Nkomyewo. Bakuba mu ngalo. Take this opportunity to thank everyone. Agamba nti twali mukisa guno okwebaza buli muntu. The intercessors of the church. Abeegayirizi b'ekkanisa eno. Taata wange. Thank you very much, Papa Fola. Taata weebale nnyo okunjagala. And I want to apologize to era njagala kwetondera buli muntu yenna. Whoever I've offended. Buli gwe nanyiiza olw'ebyo bye nakola. Where I was. Eyo gye mbadde mu nsi. I'm back. Nkomyewo. Laba Secretary. Mission. Bless you. Egudde butaka. Basebo ne bannyabo. Setaani yali alumbye amaka g'omusumba. Nga ne Secretary ono ekyali kimuleese yali aze ku mission. Neneebaza abeegayirizi mwenna olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukola ogw'okusabira abasumba n'abaweereza abalala.